nnyo okulabako musisinkano yaffe eno entongole esoose kasookedde ennongerwa kuvunaanyizibwa bwemumanyi nga minisita w'amawulire okukunga abantu era omwogezi w'obwakabaka. Kyokka erabaniriza nnyo mu nsisinkano eno wakati w'ekitongole kyaffe nga bannamawulire ate n'ekitongole ebyokwerinda by'obwakabaka. Beebaza emirimu gy'ettendo gye mukola buli omu obuvunaanyizibwa bwe erigatta ettofaali ku kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko. Ebitongole byaffe bikulu nnyo mu ntambuza ey'emirimu si wano wokka wabula ate ebiseera ebisinga ebitongole bino byombi bibeera kumpi mu buli nsonga eba eriwo. Kino kitegeeza nti obumu wakati w'ebitongole bino byombi kakodyo k'amaanyi nnyo akanaakulemberamu obuwanguzi bwaffe. Ffe nga bannamawulire tulina obuvunaanyizibwa okumanyisa ensi ebigenda mu maaso era tetuteekeddwa kulemesebwa. Kyokka ate n'ab'ebyokwerinda nabo balina okukuuma obutebenkevu okulaba nga obulamu tebutokomoka. Awo n'ab'ebyokwerinda bo bagenda ne bawoza kimu security ate nga naffe abamawulire tuwoza kimu best angle. Mu mbeera eno tuyinza obutakkaanya ekivaamu enkaayana basimulira banyambo ffenna tujja wano kuweereza Ssaabasajja Kabaka n'obwakabaka bwaffe. Oyinza okulirawo embeera etaawunya nakabululu naye tuteekeddwa okukolaganyira awamu. Bingi byogeddwa, muwulidde minisita ng'agezaako okubategeeza ku nsonga za security. Sijja kuziddamu ensonga ezo naye njagadde okubategeeza bino wammanga byenjagala mutegeka essira. Wabirajja ministry twatekawo kye bayita Buganda Media Center. Buganda Media Center ekuli omukulu oyo Frobisher Wanika abawulireko katono nga egenda kukola nga bwe Uganda Media Center egenda kubayambako mulimu gwammwe ogw'amawulire. Tusibadde ebintu ebyempulire mu complaints zammwe temufuna amawulire budde oluusi toyitiddwa oyagala wonja information ku kintu ekimu oba ekirala. Tuzimba database tulaba ebyuma ebingi ebiwererako ddala eby'omulembe. Bino tugenda kuzimba website y'Obwakabaka, tugenda kuzimba enkola eya TikTok, enkola eya Twitter, enkola eya WhatsApp, za groups ez'enjawulo nga byonna bigendereddwa okulaba nga tufuna amawulire amalungi. So subira Buganda Media Center egenda bayamba nnyo. Ekirala oluusi oyinza okuba oyagala okumanya ku byamasiro olw'okuma abaripootinga different media houses bw'oyogerako ku bya heritage nga amawulire gano badde tugafuna bulungi. Naye kati tugenda kuba tuzimbire database ekwata ku masiro gaaliwo ddi gajja ddi baani abagavunaanyizibwako biki osobola okulabayo byonna ogenda kuba obifuna mu Buganda Media Center. Tezze kulwanagana bitongole ebirala by'amawulire naye zizze kuyambako okulaba nti ffenna omulimu gwaffe ogw'amawulire gugenda maaso. Loza ebyo bijja kuba ssanyu ddungi era bijja kuleetawo akaseko ku matama. Era bwe tuba tuyingira Bulange nga tunatuba ku ofiisi yange waliwo ekisenge ekiri awo kya Buganda Media Center. Otuukayo olina kyonna ky'oyagala okubuuza ku minisitule ez'enjawulo ez'obyobulimi ebyobulamu biki ebikolebwayo byonna twatandise okuzimba database eyo. Loza ku mawulire malungi erimu namulire ku Buganda Media Center era nga ssagivaako erina abavubuka abakugu abavubuka bano mumanyi bulungi nti nakuza ebintu bya media eya nandise mulinamu omuntu obwa TikTok, mulinamu omuntu obwa graphic designing, byonna babimanyi bulungi nnyo. Oyinza okuwina akaposta akayagala okukolera ku designinga oyagala kayite mawulire byonna bajja kuba babibakolera. So ye Buganda Media Center. Beera mu bukulembeze omwezi ogusooka natandikirawo okulambula media houses ez'enjawulo. Era mu media houses ez'enjawulo zensobodde okukyalira mulimu Nextra Media, mulimu Bukedde, mulimu New Vision, mulimu Monitor. Entuukira ddala endaba ne ba editors b'ebitongole bino eby'enjawulo. Bangi bo baali balina ebintu bingi bye baagala twogereko. Baali balina ennyonta nnyingi ku by'Obwakabaka n'enzirukanya y'emirimu.
era bingi bye najjayo ebimu bye njagala okwogerako nammwe. Otunuulira nga Monitor nti yali esiga akakookolo ng'egamba tekyaddamu kutuweereza nnyo oba nebeereetwa ebitukwatako bijja kuba mu pages ezisembayo, naye nga busonga butono. Waliwo abantu abajja wannanga maze ba mu Monitor ne gasaba mu Monitor, naye tugezaako okusalawo enkolagana n'ebitongole bino. Wenjogera kati Monitor yatuwadde abantu abali official netugenda okukwasa omukyalo etumanyi nti abo betuwadde be baliko omulembe gwabwe kati oguliko. So si banajja nagamba wa Monitor ne gasiwaki si wa Monitor. Era njasaba okukwanaganya w'ebirimu mu minisitule yange osobole okutandika omwaka ng'aga amaterekera tufuna mu bitongole ebyenjawulo. Kubanga abamu bakyatugamba nti mpandika mu Monitor ngenda tatuusaayo mawulire tebamumanyi eri naye nga walimengadde n'afuna mawulire nga tagatuusaayo. Ate mu bibyo byetwagende nabo twabasabanga media houses ezimu bagezabanga tetukyabeera nafuba page coverage obwakabaka nga njogera ddala ku Monitor, naye wetwogerera kati kumpi sabbiiti bbiri tubeera ku front page. Twebaza olw'okutuddamu obulungi era ndowooza mulaba n'ab'olwaleero bw'otunuulira kugamba ebibala bitandise okuva mu nsisinkano eyo ne batuwa page esooka n'eyokubiri zonna nga za Buganda. Ndowooza ekyo kyetagamu ku ngalo olaba nti ebigere byetwatambula ogenda okulaba abakulu bano bitandise okuvaamu essuubi n'entendo. Ate era twalambula ne Bukedde TV, Bukedde radio era Bukedde olupapula tubeebaza nnyo baguddeyo n'amaanyi okulaba bawagira. Okulukulu bw'oyo akoze omulimu ne nasikeko mulabe wenanjira mu ofiisi waliwo ebijalirumira naye kati reporting yonna nnungi mukubireko omugalo ba Bukedde talina lunaku nga tetuli mawulire era wabaako kyetaaga kyonna ne waba nkubira essimu kiro mutegeeza ekyokukola. Bwetyo tugenda okulaba nga media houses zonna tuzitambula okutugozimalayo nabaleko ku Channel 44 ngendako ku NBS sobola okulaba nga ensonga zo zonna tuzijjawo. Bannaafe abasimba bankubirako nabo balina complaints zaabwe oluusi ezo tesobola zireeta wano naye nga bagamba amuluddo tukyalirako waliwo ebyaffe byetukola ebyentanda ne tetwalabako. Ne minisita n'abulayo naye bategeeza bannange tugenda kutambula ziwonkubira akasimu ekyandeseeku ng'abantu Ssaabasajja yasibye ng'eki sigenda kubeera mu ofiisi all the time, yakubeera ntukwalina gye muli. So nja kubasaba tulaganyire wamu okulaba nga tujjawo omulimu ogwo. N'obulala nja kutegeeza omukyalo ono okuva mu lupapula luno olabye nga mentions ezo nazo tuziteekamu abantu abo nabo basanyuke olabye nga tutambula okugenda mu maaso. Ekyo nga mvudde ku kutambula ku media houses ez'enjawulo twataddewo enkola yandibadde okuleeta tuyita centralizing news, amawulire okubeera nga gali kifo kimu. Buli obadde ofuna amawulire mu ministries ez'enjawulo ez'Obwakabaka ogenda oyagala kulya mwanyi teri bakwerawo, oyagala kulya amasomero agazimbidwa mu Bwakabaka ebyobulamu nga byonna tobimanyi. Naye kati ebitongole bino byonna tubivunaanyizibwako bye bifulumya mu nkola empya nti amawulire gonna gagenda kubagava waggulu ng'ate gatambula ne gagenda mu masaza ag'enjawulo ne gava mu masaza ne gagenda mu ggombolola nga kugamba osokufuna amawulire ago n'okuva ku ggombolola nabeera wano ne manyi kasanga kiki ekyabaddewo ate era bw'oba ogagalanya gonna n'amawulire tugakuweereza bwekyo kijja okuba nga kitambula. Mu bika byaffe eby'enjawulo bajjajja baadde bakola emirimu mingi naye ffe naffe bannamawulire twaddemu n'obunafu tuma kudduka wano mu Bulange nifuna ab'omulange bajjajja tufuna amawulire gaabwe bye bakola. Nja kubasaba mukkirize enkola eno ezzeewo nti ne mu bika tugenda kuba tufunayo amawulire mu magombola ag'enjawulo mu miruka osobole okuba nga gonna gatambula era abantu ba Ssaabasajja Kabaka ne Uganda yonna basobole okugafuna. Ensonga endirira esembayo njagala nnyo bannamawulire okwebuuza ku nsonga ez'enkizo. Tuzze tufunamu obutakkaanya emabega n'abamawulire abamu abalina negative reporting Obwakabaka kuboogerako bintu bibi buli kiseera. Papulo kusijja kwogerako naye ngezezaako okubakubira amasimu tutuule tukkaanye. Gwe bw'obeera oyinako akuvujjirireyo obukondo n'Obwakabaka si kirungi
ate abamusajja baganda erangiza kugerera ebitaazi baabo tuyita nabo batuneewa kitiibwa tujja basaba yajje tutuule tukanye olina kyoyagala information yona tujjajje kuwa ekwatana ku kintu kyonna ekiba kibadde emengo mulambulukufu bwayo so si mutusasamaza ja kubasaba batunule nnyo mu nsonga eyo ndabye wano Kabaka Foundation Kabaka Foundation kali kkulu wa Kabaka kijja kumukola bubi nnyo okuwulira nti maama era gye yagenza obaana yagenda tonampulirako okuntegeeza n'ebiwulira mawulire tekiba kirungi so era tukole emirimu gyaffe Kabaka Foundation owuliziganya ne mainstream etambula naffe oba ogendaga omusayi nga tutegeera byonna ebitambula maaso tulemegamba nti mawulire wa Kabaka Foundation nga mawulireko tetugamanyi tujja basaba ensonga ezo twongere zitunulamu zijja tuyamba ffenna okukusa kirina kyetuliko ekyamawulire ate era n'ensonga eziba ziguddewo z'otategeera bulungi bajjajja bakoze bati tibaliwo kubira omwogezi w'Obwakabaka essimu ereraku 24/7 nja kunyonyola ku nsonga eyo butuufu bwayo era kitambulire wamulekwe olemeko otakosoba banjogera ekyolwaleero wampayiriza esayidi eno soka ekikube ate n'abeera baveeyo obimanyiga nawe bigatta nogakansoke bemmenge ate maleeveeyo olusi birungi nnyo tuli baana abakkiriza omuntulamu ngaakukyalaani tiwewedde n'okuwona n'ekitiibwa nja kubasaba ensonga nyoba tutegedde tuwuliziganye tusobole okuba nga tugenda amaaso twera kuddamu okuwandiisa waliwo abali mu kibiina kyetugamba tuli abantu 100 naye nga abantu abo 100 nja kusaba tuddemu tuwandiise tumanye abantu abakyalina omutima gwaffe era bwe tujja okukolagana nabo zenyera ekintu kimu kimuntu olabako omulundi gunesiramu erabira nga bwe tubalabye wano gabona b'enkulu tw'abaana tasobola kwerabira ngoze ku mukolo gw'Obwakabaka tugenda kuba n'enzisinkano nyingi nnyo naye bwe nkulaba leero era ne bwe baganye olwegafinisa bwetyo tujja okutambula naye abantu abaliwo nti yaweerezaako Obwakabaka kyali kimu nga tatambula abo tubaleke tuleete abantu nyabo abasobola okutambula naffe kibeerewo nti tiimu Buganda ekola olwaleero abantu bale twayize tukyo kino kisema n'amawulire ne bamukoonako bamugaba ekizimbe ekigudde ono azadde ngaddukirawo n'amawulire twetaaga nti baaligadde baŋŋamba dda so kyebasaba tusobole okubeera nga tutambulirawo era tera kuba tumanyitalirativu ng'olwaleero tutegere ttiimu eno tera kuba tugattako obugasi era munaaba tugaba IDs tusoosowaza abantu baffe tumanyi nti omuyita agirawo mu budde so ojja kubasaba ensonga ezo tuzitunulemu ekirala constitution yaffe ebadde ewasa abawolereza naye natuddeko naye era kulabanga muwangu ddala constitution yaffe evaayo tusobole okuba nga tugenda maaso kuwandiisa ekibiina kyaffe ate era tukozesa omulembe omutebi gwabavubuka kulowooza nnyo ekibiina kino tusobola ekigaziye ekyabannamawulire ekibeera nga kirimu sako kirimu okuyambagana munaffe afiiriddwa tulembekoma ku ripooti zimawulire munaffe afunye accident andaba ejuzi nga nerako okulaba mukulunga ziratone kubanga ali ministry yaffe wabeera afunye accident n'otagenda ekibeera kibi ebeba mutwalira abantu katono amanya nti Obwakabaka bwempeereza bunvaako nammwe nno bwe twagala ofiiriddwa nebe basigenzeeyo jakuvaako okwempima tujakuvaako kyetukola jakutuma omukuna mugambe n'ebiri gitwale munaffe akabe nga n'ebiri birumuki tuleme kubeera ekibiina wekinera tikikola nnyo ebintu bigenda mu maaso kyensaba ndowooze nnyo ku byenfuna kuyambagana mu kiseera ekizibu n'ebintu ebirala bisobola okutukawo bannamawulire ebitugatta nze nnina ekyalo okwenva bakiyita Ssengawo Wakiso tulina WhatsApp group y'abantu 25 gye nateekawo naye buli muntu bw'afiirwa ekitone nnyo teekayo omutwalo kati ate kagula abasajja abanene abeeteekako 5-10 kati osanga omuntu agenda akaaba bwati afiiriddwa naye nga obusatu buliwa nsawo kikoleddwa ebbanga nebbanga bwe twakubaka baberna nabagamba njagala ente 2 mu ddakiika ente 2 bazimpadde n'embuzi era omukolo gwafe abaddeokabalira agamaanyi nnyo ebyo biva mu kikyokola kyobeera nakyo obeera nga mu kitundu ne bakusaanikira oli munnamawulire naye nga ne ku kitundu gwoli tamanyi nti oli munnamawulire bw'obeera mu kkanisa fena okwonoga mukulembeze kutunaba nti onaabeera mukubiriza tuteekamu tumanyi tukono mukubiriza yamanye byaffe
tulonda omukubiriza kutukirizaamu so kyegezaako bategeeza tutandikirawo tuteekewo amaanyi tujja kuba tugenda maaso. Waliwo ebirala ebyakatwekisize ebiba biguddewo mu Bwakabaka oba tokimanyiiko kyensembayo okubasaba ebintu bikwate enkola wadde munamawulire tabaako omukwano naye awamu tukwate enkola tuwuliziganye tujja kuba tutuuka maaso. Kitala ekisembayo nja kubasaba mwirwaneko nammwe mu nkola yammwe. Bannamawulire bangi bavudde mulimu muno balwadde nga baavugazi ujjako abakolera different media houses ennene naye abalala baweebwa buswazi naye mugezeeko okukola emirimu emirala mukole emirimu nga mufunamu. Era nze mu bitongole kati byentwala ekya CBS ne BBS zendaba abakozi baabwe ate atugera kufuna n'ensisinkano n'abakozi. Twagala ng'omukozi ayisibwa bulungi, omukozi afuna ensako ye, omukozi atunulwamu nnyo abakitegera mani kikubiddeko mu ngalo solwakubanga ziyambagana. Tetukigasa baffe bakozi tulyokerera abantu baffe be tulinabo bali bubi. Kyembasaba n'okukolerako emirimu emirala. Omusajja mirimu ye mulaba ku weekend ng'agenda ayogerera emikolo ate abeera mu kakadde kamu kitundu. Eragira puroguramu zonna za BBS yakwasaba kugatteko n'ebintu ebirala. Ensi eno butayiyya nnyo osobola kufuuka ekyo kyoli. Nze mulaba wano tolyemuko mu ngeri yonna nyiza okugamba awo abamanyi byeriko obulamu bwa bulijjo oyiya gano masomero gano kino kiki ogenda ogattirawo ti okoze ki era owezezzaako mu nsawo. Omusajja ne mubeera omwavu ennyo wakati oyogera mukimanyi mu abavubuka mukyalo ogenda omugabo nga oŋŋamba ngani bamwenkani ate abamugera ne batwalako ku biiki n'akusitulamuko n'akuweeka naye oluli obwewuka tomuyo obama ayagala kukwambi kale njakwasama tusobole okubeera nga tukolagana tusobole okuba nga tugenda mu maaso olwa Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awanga.